po jako akawuwo. Banyo n'omwenge ate omwenge kati bwe tunaaba mu ngalo mwali mubasinga sente. Abakulembeze nga bali wamu n'abavubi abeegattira mu kibiina kya Groneva n'abasawo b'oku byalo e Namuwongo mu Soweto mu Bukasa mu ggombolola y'e Makindye East kibaweddeko abantu abataddeko kakokola atondeka nnyuma we babalabye nga bano babadde bazze okwongera okubangula abantu bano ku ngeri y'okwewalamu ekirwadde COVID-19. Bagamade bagenda leta mask. Twalinze kati sawa zino tugenda myezi angabo bireeta wale mask. Lwaki? Government yagamba okugaba mask. Nete tulabanga mask wadde neegi. Obuzibu buli ekintu kimu. Kino ekintu kati twakimanyira. Baali tebalina mask. Abazungu abaafu bali tebasinga sente. Temunkuba bifaananyi mwali mubasinga sente. Bano babadde batambula nju ku nju okusomesa, okugaba ebikozesebwako n'okusisimula abantu ku ky'obukokolo n'okunaaba mu ngalo abatuuze bye beesambedda. Mwambale masiki okusobola okuma obulamu bwaffe nga bulamu. Kikutaasako obutalwala kirwadde kino ekya COVID-19 n'okunaaba mu ngalo. Lususu olulinga olunyiranyira oli kuliiso lususu oluli mu nnyindo olulinga olunyiranyira olwo kaso okwatayo booti ng'okayina wano. Banywa n'omwenge ate omwenge kati bwe tunaaba mu ngalo mwali mubasinga sente. Bo banywa ate ffe tunaaba ngalo. Ebigambibwa nti sanitizer zibaamu omwenge ekyajja abantu bano okukunaaba engalo ne basalawo okwekatankiranga enguuli mbu batte akawuka ku ngulu ko ne munda. Mulimu abanywa nga bateekako twesi nga bajjako ekizibu ku mundi. Mulimu abanywa ekyokunywa bw'obanywa kati gwani okutte Tuwawuliddeko amawulire ati mask bagenda kuleta mask ya kugabira abantu. Ate kati sente bagamba tulina kunywa sanitizer. Sente ze tulina tusobola kufuna 10 ya kunywa sanitizer. Kati tewali sente ya kugula ate mask. Gavumenti batuyambe batuletereko mask. Babirekere ddala tujja kubaawo. Bagambe bakaleke wabula abalala bakitadde ku bbula ly'ensimbi ko n'okulinda obukookolo gavumenti bwe yabasuubiza nga bagamba nti tebutuuka. masiki yo baziseera za bbeeyi. Masiki olina agamba 12,000 sente zijja kyako. Nze nandi ambadde masiki singa mugimpadde kuba gavumenti yatusuubiza otugabira masiki naye tetuzirabangako. Tulinze bulinzi masiki za muzeezi yatusuubiza agamba tayagala zaffe. Nazo tetuziraba. Musobola okutuwata ku masiki kubanga tetubali tunena sente tugula masiki nga obutula otufaanana. Okyaya Nixon omu ku bakuliddemu enteekateeka eno annyonnyodde ku butamanya obusangiddwa mu bantu omuli n'obutamanya kukozesa bukookolo. Tufuna ba volunteers ba community leaders ngamba tuwemu community tubulira abantu okunaaba engalo kwambala masiki gavumenti kyebulira tukikatirize. So kye kyatusobooza abatulaba obulwadde bweyongera. Netugamba singa bugenda mungo bibona musulamu zaffe Namuwongo. Kye tuba tugamba nti bikabooti kijja kuzibaliza buli ssaawa okukwata ku mumwa, okukwata mu nnyindo, okukwata ku liiso. Bw'abakulembeze nga bakulembeddwamu eyeegwanyiza ekifo ky'omubaka w'ekitundu kino Obusingi Elijah boogedde ku ky'omwenge ko n'obukyafu obusuuse mu kitundu. Era kusobola kutuuka ssaawa emu ekibuga tukibeeramu muno naye amabaala ago balina engeri gye beekwekakwekamu mu bitundutundu wansi era abamu poliisi egeza kubakwata okubasanga ne bajjayo ne bakwata nga basobola batundira munda omwo. Masiki tebanazifuna era bwe tutambula buli omu agamba yeetaaga masiki kubanga we batambulira babakwata nga tebalina masiki. Ne tubagamba ffe nga bannakyewa tetulina buyinza bugenda bawa masiki kuba tetuzirina ne tufuna okusoomoozebwa okwo. Ekitundu kino ekya Soweto kyamugotteko omuntu ku muntu kyokka nga n'obukyafu bungi ekiyinza okuviirako bano okukwatibwa ebirwadde ebiva ku bukyafu. Otambudde okuva waggulu yonna okutuuka wano walesanzako nnyumba eriko toyireti kizibu. Era omuntu olumaliriza kabuyonjo buli kisaafu kyonna akisuula mu mwala ne kigaana amazzi. Ne kati ebyo bawulira mu tewali muntu afudde mu Uganda kati olaba abantu abamu tebafuddeeyo nnyo. Olaba tebafuddeeyo nnyo kulaba nga banaaba mugala naye tuteekawo tanka z'amazzi ne tuteekawo bulina kusobola okuteekawo era bulina kunkozesa amazzi bidomola 10.
Kanyike Kevinizi yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. Kati tewali sente yakugula ate mask. Gavumenti batuyambe batuleetereko mask.